Mama gawalagana mu lukoola bwe tuli batutudde tuli gazimbira olusiisira. Yekolera mbonaabonera kinze nno neebuuza kikomeko ndaagalwa Buganda. Waliwo bye nnaaliyagadde njogere mu bimpimpi njatule nfuune neekuba nnyamba. Kubanga bwe ntegereza okusirika ennyo bannange si kulwa nga nzikirira ekimugunyu. Ekisooka njogeza luggumugumu be bakulu bange abo baafa mu ddiriŋŋanwa. Ate nga weetegereza ennyo bali badde basaali bannange okubbulula Buganda. Naye nga bw'otegereza emyaka giba mitono okubali abaakasukka emivubuka. Nenja okuuleka ggolofa ewedde ate nga mpya ne Muteesa yafiira ku ggwanga. Mutebimbuusabuusa bwentyo oba kyassa biwugulu bikaabira ewange. N'enkuyegeeza limukuumye nga ze z'abataka zamutunda dde ew'omumpembe Museveni alo. Bannange tuli batutudde tuli gazimbira olusiisira baganda bange. Baganda bange ne bannyinaze ndowooza tusimbulire wano. Musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira vidiyo eno alhamdulillah. Naffe Omukama Katonda abadde akyatukumye bulungi naye nga nsooka okubeetondera mwenna Abaganda n'abo abaagaliza Obuganda ebirungi okutandika mbabuuza oba mwasuze bulungi oba mwasibye bulungi ng'ate ffenna tukimanyi nti Namunswa tali bulungi, nti empologoma ndwadde. Empologoma ebeeko endwadde naye nga at least tulina okumanyisibwa ku butya bwe tutuuse ku bujjanjabi. Naye tetulinawo yadde okumanyisibwa okutono ffe ng'Abaganda be tugezaako okubuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Awo Kabaka be yatulaga nti abo be bali babuuliranga ebinfaako era be bali bagambanga kyendiba njogedde. Bagaanye okutubuulira ku mbeera y'empologoma, bagaanye okutegeezaako Omuganda ku mbeera y'empologoma. Ekireeseewo obweraliikirivu eri ffe ng'Abaganda tutuuke n'okwebuuza oba empologoma ekyali nnamu, oba empologoma yakisa dde omukono nga batya butitubikira nga bakyeteekateeka bagenda okutubikira nga baatuyiiridde dde amagye. Byonna tebitegeerekeka bulungi, sijja kubalimba so nga twalitegeezebbwako ng'Abaganda. Muffe mulimu abasambi b'ensiko abalungi oba osanga twalisobodde okusamba ensiko ne tutaakiriza obulamu bw'Omutanda, kubanga okuva edda n'edda Omuganda ye yajjanjaba ng'Omutanda ate era ye yalinga amuliisa nti obulamu bwa Kabaka bwonna bwetoolooleranga ku Muganda. Naye kyannaku nti abali mu ntebe ez'omu maaso mu Buganda bagaanye okutegeezaako abali mitte emabega ku bulamu obwa Ssaabasajja Kabaka gye buvuddeko Oweekitiibwa Katikkiro. Abaganda be bamuteeka ennyo ku nninga abannyonnyole ku mbeera n'obulamu obwa Ssaabasajja Kabaka. Yabategeezaako mu ngeri ya kubejjako, mu ngeri ya temumanyiira, yabategeezaako mu ngeri ebafuulira ddala abasiru nga n'omwana omuto asobola okukiraba kyatufuulinga nti Ssaabasajja Kabaka yalwala allergy ow'oku bimuli. Owange Oweekitiibwa Katikkiro, Ssaabasajja Kabaka yagendanga awunya ku bimuli buli byasanze. Ssaabasajja Kabaka njuki nti yagwanga ku bimuli, ye ebimuli ebyo ebyamulwaza yamala bbanga ki ng'abyetoololera mu lwaki byamulwaza ku olwo. Okay, tuyinza okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka allergy w'ebimuli yamuluma kubanga kyandibanga yaweebwa ebimuli ebijjiddemu. Kanya okawulira oba osanga mwekyo walibeera omutuufu. Naye Oweekitiibwa Katikkiro, naffe tubadde tusaba ng'Abaganda otubuulireko ku kika ky'ebimuli ebyaleetera Ssaabasajja Kabaka allergy oyo amutuusizza okugenya n'okubanga obulamu bwe tubutadde ku minzaani oba awona oba taawone. Badde nsaba ekika ky'ebimuli ebyo Oweekitiibwa Katikkiro okitutegeezeeko bifuuke omuziro era akabbiro eri Obuganda. Tutandike ng'obyeddira tubiwalane era tubikyawe, tusobole n'okutaakiriza generations z'Abaganda nti ebimuli ebyo bya bulabe nnyo, temubisemberera, bye bimuli ebyali bitutugumbulidde
omutanda tusobole n'ottaakiriza omulangira Semakookiro kubanga omusaayi gwalina ogumutambuliramu gwe gwa Ssaabasajja Kabaka kitegeeza ebikosa Ssaabasajja Kabaka bikyayinza okukosa n'omulangira Semakookiro. Tubadde tusaba Oweekitiibwa Katikkiro omutiibwe ennyo gwe twagala ennyo munnange omukuubwe ennyo otusaasire otubuulire ku kika ky'ebimuli ebyo ebyali bisse Ssaabasajja Kabaka oba ebyaleetera Ssaabasajja Kabaka obuzibu bifuuke omuziro era akabbiro eri ffe Abaganda. Baganda bange ne bannyinaze Omukama Katonda bwe yali ayagala okutereeza ensi ng'anyiize nnyo ku mulembe gwa Sodoma ne Gomora yaleeta mataba gonna omulembe ne gusaanawo. Omukama Katonda n'addamu n'akola eggwanga eddungi mu bupya ng'aliyisiza ku abo abatono abaasigalawo ne balinnya eryato abaali abalongoofu. Kakati naffe bwe tuba twagala okuzimba Mmengo oba okutaakiriza Mmengo eddemu ebeere n'ekitiibwa nti obwakabaka bwa Buganda nga si linnya kubanga essaawa eno obwakabaka bwa Buganda bulina linnya bulinga ssaawa ya Queen naye bulinga obutaliiwo. Buuza lwaki? Empologoma tekyaliwo tekyalabwa. Ettaka lya Ssaabasajja Kabaka empologoma kwe yaliramulidde balitutte. Ettaka lya Buganda litwaliddwa. Kakati ogamba nti obwakabaka bwa Buganda bwe businga amaanyi twasigaza linnya naye obwakabaka bwa Buganda buli mu bigambo naye the fact that in actual sense obwakabaka bwa Buganda bulinganga obwaggyibwawo. Oweekitiibwa Katikkiro ng'era bwe nabagamba gye buvuddeko nti yatusuubiza ti ŋŋenda kubeera mwerufu eri Abaganda eyo ŋŋombe esooka. Eŋŋombe ey'okubiri tuzza Buganda ku ntikko. Awo wennyini we njagala okwogera ku tuzza Buganda ku ntikko. Oweekitiibwa Katikkiro bw'oba olaba Buganda egenda ku ntikko oba Buganda eri mu kukkirira wansi mu nnyanga. Oweekitiibwa Katikkiro bw'oba olaba Buganda eri mu kugenda ku ntikko oba eri mu kukkirira wansi mu nnyanga ky'ekibuuzo ekisooka. Kubanga Oweekitiibwa Katikkiro tolina njawulo na mwami Yoweri Kaguta Museveni eyalimbalimba bakitaffe emyaka gy'ekinanda ba Itongwa ba Dr. Andrew Takome Kayiira ba Dragon Nyanzi n'abalala ne bagenda ku nsiko ng'abagamba nti Dr. Apollo Milton Obote Uganda agitadde ku ground floor nze ngenda gifuula kalina y'amapeera ng'ogirengerera eri ne bw'oba wala Uganda egenda kubeera waggulu era egenda kwakanga ekimyanso. Ne bamwesiga ne bamukwasaamu ku nkasi naye okuva lwe bamukwasa ku nkasi gye yagamba nti Uganda egenda kwakanga ekimyanso Uganda ezimedde ng'omumuli mu mpewo. Uganda gye yagamba nti agenda gifuula kalina ne ku ground floor Dr. Apollo Milton Obote we yagireka tulaba agiggyeewo agikkiriza wansi mu basement. Kakati naawe yajja n'eŋŋombe yatuzza Buganda ku ntikko tulabira ddala nga Buganda oli mu kugikkiriza wansi mu nnyanga. Tulabanga Buganda oli mu kugikkiriza wansi mu nnyanga. Kyenvudde ŋŋamba nti Mukama Katonda bwe yali ayagala okutereeza ensi yayiwa omulembe mulamba n'alekamu abategeevu abatono kwe yazimbira ensi endala. N'obwakabaka bwa Buganda bwe tuba twagala buleme okusigaza erinnya ng'essaawa ya Queen obukulembeze bw'emmenga obulina okuyiika paka wansi. Nkiddamu bwe tuba twagala okutaakiriza Buganda n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kabineeti ya Buganda erina okuyiwa lwakuba kyannaku nnyo nti eyali badde agiyiwa alinga ng'omuwambe. Kati abantu bagamba nti Kabaka muwambe ne tuvaa ne tuwolerezaako naffe tunaabagamba tutya nti si muwambe ng'abo be yatukwasa nti be bajja okubategeezangako ku binkwatako bagaanye okutegeeza Obuganda ku bimukwatako nga bagaanye okutegeeza Obuganda ku bikwata ku bulamu bwa nnamunswa waabwe. Kyabuvunaanyizibwa nnyo singa Mukama atuwaayo omukisa ogwokubiri Ssaabasajja Kabaka n'adda ku magulu gabiri ne yeetakkuluza mu buwambe bw'alimu n'ayiwa kabineeti yonna ye ngeri yokka gye tugenda okubbulula Obuganda. Kambabuulire ebiseera ebisinga Obuganda n'okusaanawo mu myaka gya 1960 weewaawo Obote ye yasaanyawo naye yakozesa baamunda yasenserera mu baamunda. Kakali n'olunaku olwaleero bwe tutajjeewo bano baamunda basuula mangu ogenda kwesanga be bagenda okukozesebwa okusaanyawo Buganda. Mutera okugamba nti bino bye twogera
bisaanyawo Buganda. Naye nguli Ben Kiwanuka bwe yavaayo n'ayagala okulaga Ssaabasajja Kabaka Edward Muteesa nga mbudde buno Ssekabaka akabiga kayolekedde era mwamugamba olabika Kabaka Mukama oyagala ssaanyaawo Buganda. Bonna abaakimugamba be beetaba ate mu kusaanyaawo Buganda. Omusezi akuwaayira obusezi. Omubbi ate ye kennyini asobola okukukubira enduulu. Awo mbadde ntandika butandisi tugende ku mulamwa. Baganda bange ne bannyinaze olunaku olw'ejjo ewatali kutegeezako ku Baganda be bakulembera. Abataka ba Buganda beesitudde bukolokolo ne bagenda ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri y'okukukuta. Naye kyamukisa mulungi nti n'omusezi asera kiro naye ate mwana wattu gatandika oyitingana nti Maama Juliet oyo omulaba ali obugalo bw'abantu. Nti omuze gwe tegwekweka kubanga omusezi asera ekiro teyalimanyise. Ganda agamba ebiyita ekiro n'omutanda yeetikka. N'abakulu bano bagenze ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olwaleero Omuganda ayaayaana okumanya ku kigenda mu maaso eri Kabaka we. Omuganda ayaayaana okumuwaako ku mawulire waakiri amatono eri Kabaka we kubanga Omuganda tasobola kufuna mirembe nga tannategeera oba Kabaka we ali bulungi oba ali mu by'ensonga. Lwaki Ssaabasajja Kabaka olubiri bwe lwazinda Edward Muteesa nga mubudde buno Ssekabaka mu mwaka gwa 1966 Abaganda bwe baafuna amawulire nti empologoma ezindiddwa, Abaganda baabeeranga mu bweraliikirivu, Abaganda baabeeranga mu kutya paka lwe baafuna amawulire nti empologoma yatuuse bulungi e Bungereza. Abaganda ne batuuka n'okuyiiya oluyimba nti balisanga Kiyumba ng'omusota gwadduse dda, nti Abaganda emitima okubadda mu nteeko baasooka kumanya nti omutanda yatuuse bulungi e Bungereza ne bakubawo n'obuyimba nti wewe balisanga Kiyumba ng'omusota gwagenze, balisanga Kiyumba ng'omusota gwagenze. Kakati y'Omuganda kimubadde nga mu musaayi olw'omukwano gwalina omungi eri Kabaka we nti sisobola kufuna mirembe nga sinnamanya mbeera na bulamu obwa Ssaabasajja Kabaka wange. Bati Omuganda ng'abanja alipoota ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka we, abaali muwadde alipoota bagenze wa Museveni. Abangi alipoota mwagitwalidde Museveni, mwagibuusizza ffe Abaganda abavunaanyizibwa Kabaka. Mwalondebwa kukiikirira Museveni oba mwalonderera kukiikirira ffe ng'Abaganda? Kambawo ekyokulabirako kino. Singa taata abeera mulwadde ewaka nga kiteeberezebwa okuba nti baamuwa obutwa, naye ng'obutwa bumugoyezza we wataabeewo kikolebwa kyamangu, obutwa obuyinza okukkiriza Ssaabasajja Kabaka mu ntaana, taata mu ntaana, nga gwe tuteebereza okubanga yeyawadde taata waffe obutwa ye Mupakasi gwe yayawulizaako ku kibanja nti naawe zimbako wali. Naye Omupakasi n'abeera wa mululu nnyo n'ayagala okwezza ebya kitaffe byonna, era emabegako yonna tuzze nga tumuwanda lulusi kubanga azze ajoonyesa kitaffe, era nga yamusuubiza nti nja kukulashinga lunaku lumu. Kakati ne mujja mulaba nga abaana bennyini abataata ate bagenze ew'oli gwe tuteebereza okubanga ye yawa kitaffe obutwa. Teweerabira nti kitaffe n'Omupakasi bamaze akabanga nga tebakyetunula mu bwenyi, bamaze akabanga nga tebakisasinkana, era bulijjo tubadde tulinamu okukuŋŋayo nga naye bw'aba Omupakasi ye yawa kitaffe obutwa yabuyisaawa. Bw'abanga Omupakasi ye yawa kitaffe ono obutwa yabuyisaawo, era yabuyisa mwani kubanga baludde nga tebasisinkana. Essaawa eno bwe tulaba omwana wa kitaffe ng'agenze ew'Omupakasi gwe tuteebereza okubanga ye yawa kitaffe obutwa, ndowooza oba otegeera butegeezi ani Omupakasi gwe yayisaamu obutwa obwagala okutta kitaffe, obwagala okukkiriza kitaffe mu fuuti eza wansi. Ndowooza mugenda mugatta ebintu. Kakati njagala Omuganda otandike okuzibula amaaso, otandike okuggula amaaso ebintu ebimu n'ojjako gaalubindi ng'oli bwalufu. Kakati bitandise okweyoleka, bitandise okwereeta byokka na byokka mu giraasi. Abakulu
besitudde bukolokolo ne bagenda ewa Museveni. Naffe tubabuuzanga Abaganda, mwagenze kunonayo ki? Mwagenze mutwalira alipoota kulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga alipoota yemu gye mwamma Abaganda? Abakulu abataka ba Buganda, mwe mwali badde musinga okubeera abasaali mu kulwanirira ennyo Abaganda n'okuwala n'ennyo abantu abeeyolerera oba abeesoma okusaanyawo Abaganda. Naye mujjukira bulungi nti omusajja gwe mwagenza okukyalira nga mukukuta ye musajja yavaayo n'akola statement, fenga Abaganda, I will crush you. Era yabayo akafulumya statement eyo, omutanda n'agwa ku ndiri. Fenna tukimanyidde ddala bulungi nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala. Gwe ki kyondowoozesa nti ye yagamba nti agenda kurashinga Abaganda? Teyatandikira ku mutwe okusaanyawo Abaganda, kubanga anaasaanyawo omusota agukuba ku mutwe. Ssaabasajja oba Buganda bwe bamusota, Ssaabasajja Kabaka gwe mutwe gw'omusota. Oli yatugamba ngenda bakurashinga Abaganda, gonkakasa otya nti si ye yawa Kabaka obutwa oyo ate gw'ogenza okulaba nga yali yakatwewerera ffe ng'Abaganda, Ssaabasajja Kabaka n'agwa ku ndiri. Onkakasa otya nti oyo gwewagenza okulaba si ye yawa Ssaabasajja Kabaka obutwa? Kubanga ffenna tukimanyi nti kyangu nnyo okusaanyawo Obuganda singa okwata kwakulira Buganda, kuba ne Dr. Apollo Milton Obote kyekyo kye yakola. Kyangu nnyo okufulula ekiswa singa okisimamu namunswa. Kakati yatwewerera nti agenda tukurashinganga ffe ng'Abaganda. Ne wayita ebbanga ttono Ssaabasajja Kabaka n'agwa ku ndiri. Mmwe leero gwe mundaga gwe mugenza okulaba, munkakasa mutya nti si ye mmwe be yakozesa okusaanyawo oba okugezaako okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka? Kuba obubonero bwonna bulaga nti kyensonga lwaki temwagala kubuuzibwa bibuuzo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, n'abantu ba Kabaka ne bababuuza ti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ki? Musiba emitaafu ne mututuuma n'amannyo, oli n'aseka n'okuseka ti ho nze mwana wa Kabaka omukulu. Kakati gwe omwana wa Kabaka omuto oyagala nnyo Ssaabasajja Kabaka okusinga nze omwana wa Kabaka omukulu. Nze nali mmanyi nti n'omuggalanda asobola okwagala ennyo maama we oba taata we n'okusinga omwana omukulu ataliimu nsa. Awo ndabika nvuddewo. Ayali ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssewoggwawo ye yakulembeddemu abataka abo n'abatwala bukolokole ew'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Teweerabira nti omukyalo oyo y'omu mwaka 1969 yabeeranga ku lusegere lwa Muteesa. Nange neebuuza ti emisango omupyolooza tegugenda ssala emikadde kwaniya wa Muteesa obutwa? Kubanga omusango omupya gwe gusala omukadde. Era edda abantu b'omu regions endala baatwesimisanga ng'Abaganda ti buli muweereza emmengo aweebwako tayito oba ateekebwako tayito nti ow'ekitiibwa, ng'era ne bw'avaayo akola ebyo ay'ab'ekitiibwa. Essaawa eno n'abeewala batusekerera ne bagamba laba ab'ebitiibwa emmengo be batunda Abaganda ne Kabaka waabwe, laba ab'ebitiibwa bennyini be bali mu kukola bwe bali, laba ab'ebitiibwa bennyini. So tuswadde nnyo ng'Abaganda, era emmengo awo tewakyali yasaanira kuyitibwa ow'ekitiibwa. Bonna beetaaga kuyiibwa. Ssaabasajja Kabaka singa Mukama aba amugye mu buwambi oba mu bulwadde bw'alimu n'alonda ab'ebitiibwa abala, kubanga bano baanaabuuka. Temukyalimu n'omu ku bo agwana kuyitibwa nti ow'ekitiibwa. Abataka abagenze wa Mwami Yoweri Museveni, kambabuuzeemu, mwagenzeyo mu ssaaki? Mwagenzeyo mu kategori ki? Ekyo kye kibuuzo ekisooka. Mwagenzeyo ku lwammwe oba ku lwa bizibu byammwe nti tuweeyo kasente tugule emmotoka endala, oba mwagenzeeyo ku lwa nsonga za Buganda? Bwemba mwagenzeeyo ku lwammwe ekyo kisobola okutegeerekeka kuba naffe kye tusuubira. Naye bwemba mwagenzeeyo ku lwa Abaganda n'olwa Buganda, muveeyo
mproving ensi nti ddala mwagenzeyo ku lwa Buganda mutubulire mwateesezzaako ne Museveni. Yewe mwabadde mugendayo lwaki temwatutegeezezzaako muba mwabadde mugendayo ku lwa Buganda? Kale awo tukitegedde mwabadde ku bwangu, naye bwe mubanga mwabadde ku bwangu nnyo nga temwagenzeyo ku lwa nsonga za Buganda oba ku lwa Baganda, kakati mutunnyonnyole mwateesezza ki ne Museveni? Era mmala okutubuulira kye mwateesezza n'omumpembere Yoweri Kaguta Museveni, then mumale mutubuulire bibala ki ebyavudde mu lusirika lwammwe oba mu lukyala lwammwe oba mu miitingi yammwe. Ekyo mulaba temukikoze, temulina Muganda n'omu gwe mugenda kukakasa nti mwagenzeyo ku lwa Baganda. Temulina Muganda n'omu gwe mugenda kukakasa nti mwagenzeyo ku lwa Buganda. Kubanga singa nkeera ku makya nga ndi muyeekera nga Museveni bwe yali ng'ayeekera Dr. Apollo Milton Obote, ne wabawo enteeseganya ezirina okubeera e Nairobi, Museveni n'atuma Dr. Andrew Takome Kayiira nti genda onkiikirire mu lusiisiro oba mu nteeseganya ezo. Kya buvunaanyizibwa nnyo Dr. Andrew Takome Kayiira nga yakakomawo mu Uganda abuulire Museveni ebyogeddwa n'ebituukiddwako. Kakali naffe ng'Abaganda mutubuulire muba mwagenzeyo ku lwaffe ng'Abaganda oba ku lwa Buganda, biki bye mwateesezza era biki bye mwatuuseeko. Embuga z'amasaza zidda ddi zonna, akenda bakatuwa ddi, federo etuweebwa ddi, abaana ba Buganda bali mu makomera abatalina misango babatuwa ddi. Tusuubire nti maama wange muzzukulu wa Kisoro muzira ngongi Olivia Lutaaya afuluma ddi e Luzira. Tusuubire nti Machete afuluma ddi. Tusuubire nti Ssaanya afuluma ddi. Bwe mubanga ddala mwagenze kuteeseza Baganda oba mwagenze kuteesa ku lwa Buganda, kya buvunaanyizibwa mubuulire Abaganda ki kye mwateesezzaako era ki ekyatuukiddwako. Buganda nabagamba si ttaka, nabagamba si ki, wabula Buganda etandikira ku bantu baayo. Kale muba mwagenzeyo ku lwa Buganda, then kya buvunaanyizibwa mubuulire abantu ba Buganda biki ebyatuukiddwako. Kya buvunaanyizibwa mugambe abantu ba Buganda oba mubuulire abantu ba Buganda biki ebyatuukiddwako, then tujja babalamu ensa. Ekyo munaaba temukikoze nkiddamu temuyina kyemutugamba, temuyina kyemutugamba. Era bwe tubatunuulira ffe gye tuli mwe mwaweebuuse dda. Tuswala noswala okubanga tukyayina embavu ezibayita abataka ba Buganda, kubanga essaawa eno ndabangamu mmwe abafuuse abataka ba sitaani. Singa olisanga faaza ng'agenze wa maama Fiina ne be bali baazaalibwa bonna, naye nga yesterday n'agendera maama Fiina ku mbuga, faaza oyo alisigala talina nsa mu Ekereziya Katolika. Era Ekereziya Katolika esobola n'okusaba Paapa emugobe endagirawo. Nze Yekolera Itongwa. Muntambulizeeko vidiyo eno temwerabira koozi yaffe Baganda bange eya Kabaka's birthday run, okugitaaninga okufuuka okubanja Kabaka waffe. Twagala kukubisa bipande, njagala okwebaza muganda wange omu gwe ssaagala kwatuukiriza mannya, ejje yatuweerezaayo emitwalo 10 dambirira okulaba nga tugula ebipande n'ezi t-shirt tuzikubise ezibanja Kabaka waffe ku Kabaka's birthday run. T-shirt tugenda zikuba nga ziriko nti Kabaka waffe aliwa, Kabaka waffe ali mu mbeera ki. Eyo campaign yokka mwe tusobola okuyitira okubanja omutanda. T-shirt tugenda zikuba n'ebipande bimanira tugenda bigula nga biwanikiddwa. Where is our king? Kabaka waffe ali mu mbeera ki? Owekitiibwa Mayiga twagala kutubuulira ffe ng'Abaganda abaana ba Kabaka abatuwadde gwe mwana omukulu embeera Ssaabasajja Kabaka waffe gy'alimu. Ennamba yeeyo mugiraba ereeta Abdul Kikomeko. Nabagambye nti kati wano we tutuuse ng'Omuganda gw'alina okulwanira Kabaka waffe tugenda kudda mubiri. Kwaffe tunenya bajjajjaffe naye mwali ludda wa ng'Obote azinda Obuganda. Ffe tetwagala bazzukulu baffe n'abaana baffe batandika otukweshoninga ekintu kye kimu kye tukweshoninga bajjajjaffe.
ffe tugenda okwebanjiza omutanda, ffe tugenda okwenunula omutanda. Tweweeyo mu bonti Kabaka azibbaatidde lwannaye nga mission yakubuuza ow'ekitiibwa Katikkiro, Kabaka waffe aliwa? Tuwanise ebipande nga tukubisizza ne zi t-shirt. Siire bulungi mwera.